Kivulu watuuka n'okukwata ssente zo mu nsawo okujjanjaba omwana gwe bakuba wano tear gas. Omukyala wano Honorable Minister webale nnyo. Nyini be bazaala eggye lino ne baliwo obuyambi ne balwana nalyo ne balaba nti batuuka ku buwanguzi. Ebyafaayo bya Uganda biraga nti emabegako twalina amagye amabi nnyo 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 nnyo. Amagye agatayagala abantu, gatawa ekitiibwa abantu, amagye agataalina ekigendererwa, naddala amagye gaali gakolebwa abazungu gaali magye mabi nga tegateeka kitiibwa mu Afrika yenna. So olunaku 6 omwezi gw'okubiri eggye ttono ly'abantu 27 abaali balina emmundu baakuba kabamba ne balangirira olutalo olw'abantu okwerwanako. Okuva olwo Abannayuganda ne beerwanako mu myaka 5 yokka ne bawangula. Kyova olaba ennaku 26 buli mwezi ogusooka olubereberye gw'omwaka tujaguza Victory Day. Victory Day eyo yakujjukira emyaka 5 gye twali mu nsiko ne tuwangula. Lwaki twawangula? Kubanga twalwanira wamu n'abantu baffe be baatukweka, be baatuwa emmere, be baatuwa intelligence. Kyokka oluno olunaku olwa Terehesita tuba tujjukira amazaalibwa aga NRA. NRA eno bwe yava mu nsiko eyambye nnyo okulaba nti embeera y'Abannayuganda ekyuka, kubanga tulina eggye erira empisa erikolaganira wamu n'abantu n'ebintu ebyokulaba nti eggwanga ligenda mu maaso. Now is to look at people like you who have taken their individual initiative and support them as a group. Era kati nga KCCA ne government tutadde nnyo eriiso okulaba abantu abagezaako okwenoonyeza ekyokulya mu mbeera ng'eno, okulaba ngeri ki gye tusobola okuddamu ne tubayamba. I want to request you, if you are not yet having a group, to form yourself into a group. Come to the office of RCC. We have money under the project called Emyoga. We still have 10 billion. We can support your activities with cheap capital. Jobs and the youth who are looking for survival within Kampala metropolitan areas are supported through government initiative in these 5 years to ensure that they have what to do when they are initiating projects that can support them as a team.